Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno yali ssentebe w'ekyalo Nakabugobbira Walabyeki Moses yabinnyika mu nsuwa n'atabukira ekyalo kino nga kyava ku bigambibwa nti yali yeenyigira mu mivuyo gy'ettaka nga woofiisi yagisingira omumyuka Vincent Kiberu era ng'ono abakulu okuva mu ggombolola baagimukwasa mu butongole agire ng'agiddukanya wabula ono yali tannabugumya mbooge abatamanya gamba bakkakkana ku woofiisi ne bagiteekera omuliro nga bwe twakulaga mu mawulire gaffe nga 7 omwezi oguwedde ng'abamu ku batuuze balumiriza kikomeko okuba emabega wa bino era waayita mbale ye ne bannaabwe ebyokwerinda ne babagombamu obwala mu kikwekweto omwafiira n'omutuuze Jacqueline Naranga. Leero tuzeeyo ku kyalo kino ne twogerako ne ssentebe w'ekiseera Kiberu Vincent ng'ono ayogedde ku mivuyo gy'ettaka egyakolebwa yali mukama we Walabyeki ng'agamba nti mu bbanga ettono lye yakatuula mu woofiisi buli wiiki afuna abatuuze abasukka mu 3 ababaleetera endagaano ezaakolebwa mukama we ku poloti emu. Kubanga 2 oba emu niyo ng'ensonga enkulu esinze bagulumbya omutwe yeya ebifo ebimu byagula ku mulembe kange omulembe omukadde ebifo ebimu biriko nkayana omwozi okwo kwamaanyi nnyo mu kitundu kuba waliwo ne keesi kati etambula tugenda okula n'olukiiko enkya ng'oli yagula mu 2016 ani wabaawo yagula mu 2022 kati yagula mu 2022 ettaka lyo n'azimbako ekikomera kati 2016 yazze okukulaakulanya ekifo kye yasaze kuliko ekikomera bonna balina endagaano era bonna bakebinga nti bonna baagula. Ono obuzibu butadde ku babulooka abaawubisa mukama we nga kati naye baatandika dde okumuleetera endagaano azisseeko omukono nga bwe yagaana kwe kuteekera woofiisi z'ekyalo omuliro era ng'ensonga zino baazikwasa dda poliisi. Mukama wange yatuuka n'akyusa ekifo nga bwe natandise mu ntandikwa nzana nyagala okugenda awagazi owulidde nyo nga mu bimu ku byo ebimu abinamu omukono omutonotono nyo nga suya ti ensonga enkulu yamujja ku kyalo ensonga enkulu yamujja ku kyalo yali yakola ki akyusiza ekifo nayagenda ndowooza wagazi. Babatuuze b'ekkokkolo obufere bw'ettaka obufumbekedde mu kitundu kw'ossa abavubuka enzaalwa ez'okukyala ababaliisa akakanja nga kye beetaaga kulonda ssentebe omuggya oba bwe kikwatako baveeyo babanjulire oyo gwe bassa mu woofiisi. Waliwo amataka g'abantu naye nga tebagayinaako yadde ekiwandiiko na kimu. Baveeyo batuyambe. Prime Minister ensonga zino twazituusaayo dda. Abalala bagamba nti mu kyalo mulimu bannantagambwako bangi ekividdeko obumenyi bw'amateeka okwegiriisa nga n'ebyokulupa baabivaako olwa poliisi obutabayamba wabula nga basiimye ekikwekweto ekyakolebwa emabegako nga bagamba nti kati balina ku buweerero. Kibaleetedde okuggwaamu amaanyi nti omuntu bagayala okugenda ku poliisi waffe abantu tubabeeramu nti bwe nnaagenda ku poliisi bagenda kunnyamba ki ne bwe nnaagenda wano ngenda kuyambibwa ntya. Wabula basabye akakiiko k'ebyokulonda okubayamba babategekere okulonda okwamangu kuba mu kiseera kino tebalina ssentebe nga basabye n'ekyalo kino kyawulwemu kuba kisusse obunene ate bongerwe ne ku bukuumi. Ekizibu tulina kati tulina chairman twetaaga chairman w'ekitundu chairman batugamba yagenda ffe tetukyamulaba kati awo tumanyi tugenda kukola tutya. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.